babadde naye mukulu musalaba bakiri nako basatu bemmanyi bantu abuvunanyizibwa babadde naye tugeze okulaba ti omusajja yabadde ennamirembe ate ennamirembe nange nadde wakubeerayo Ssaabasumba bamusanze mu luumu ye ku kitanda kye nga mufu nga jjo yabadde mu kutambula ye munoonye kamera zammwe muzigyeyo nga tuli koodi Kampala yabagamba nti yasanga omufaadha omu ng'afudde ng'alina emmundu n'abuuza yagifuna atya balamusiza mwenna abatulaba baganda baffe mwenna byonna gyotulabira amanya nze sakozifano wano wetuli embeera mugiraba bweti bweri mawulire si malungi n'akamu n'akatono mukama wange balamusiza amaanyi taata nze Ssabiriza Kaliya embeera etulese wano gitegeera mukama wange sijja kugamba nti ngitegeera ndi kugiraba bulabi ffenna muwulire gatuvuddeko bugwi ffenna tubadde mukeetereekero kalunaku lwankya wano kereziya e Kampala kidayosisi ne kereziya mu Uganda lunaku lwenkya kibadde kigenda kubeera mukulu gw'amaanyi okutuuza abaserikale ba paapa 8 era ffe abamu tubadde mu nteekateeka nga tuli eyo bulanzi batuwadde ebintu okukola amawulire gatusanga eyo nti omusumba awulidde Ssaabasumba omusisinkana otya mwasisinkanawa omuyita otya ng'omumanyi ng'ani annaye bingi ebyokwogera ku lwanga nange mu butonotono bwondaba wano nze saaga zino nze mumyuka wa pulezidenti w'abasamaliya abalungi musaze kulere Kampala era mukama wange Regina Iga naye abadde agenda kubeera mu basirikale ab'enkya ne bbaawe naye Ssaabasumba ono mumanyidde ebbanga ddene nzikira nga kyali luweere eyo nga nze nkyasomesa ekwaweredde omukundu kanso tukyalinda abavubuka nnyo eyo mu Naggulu Youth Apostolate nga tukola ebintu bingi bwe yajja wano mu 2006 n'agamba kati njagala ebyabavubuka bitambule ne tutandika okukola emirimu gy'abavubuka ne Father Luzindana nga ffe ekyokulabirako ebyabavubuka n'ayagala emirimu gye tukola ng'ayagala ebintu ebitambula ayagala abavubuka era simanyi akyali wange Father Luzindana oba oli otya nze simanyi basaserodoti ye bamusaserodoti gonyaga wali omusaserodoti mulimu abadde amutwala nga bwamulaba ono ye Father wange muwanga n'amukwata bw'ati ono ye Father wange Gindi ng'akwata abasaserodoti ng'abaana be ate nga naffe okwejjakaanya mu ekereziya nze mu 2003 nali nga Oluganda luntawa nolungi okwogera kati nalina ŋŋamba Oluganda Luganda nga yogera Lusuga era bwe yajja no 2006 emugamba no Ssaabasumba wano osanzeeyo etteeka ate eririwo kadinali yanzikiriza okwogera Lusuga yaseka sinagamba yogera muna nga buli omu amufuula okuba nga mwana w'ekereziya kati tugende mpola mpola Ssaabasumba yabaddeyo mutambuza omusalaba yabagambyeko nti mulwadde taata nno kyewuunyisa nze saabadde naye olwajja mukulu omusalaba nagwange nakutambuliza ntinda anti yayisa ekiwandiiko n'agamba tukole scientific of the cross ffe mu ekereziya ekiva e Roma teeka kati ffe Roma yaffe gano mu Uganda yeeno kasita ekiwandiiko kiva wano ate tebiramu kugamba nti ate nze Zaakaliya nawe ndowooza yange kati bwe tugamba nti tusome mu scientific way naffe tubaddeeyo netwebasomedde nze nabadde ne bwana mukulu waffe Ntinda Father Muwanga netukole kuuli omusalaba ffenna ababaddeyo naye nagenza okulabako ku mitimbagano ng'abadde mukuuli omusalaba ena mirembe biki olw'okuba nti tukyali mu mmisa eyatandika ku Lwokuna ebintu ebimu tugenda tubyekendeereza nze nejjo sala bimuwulire nkubuuli sala yo ku TV naye WhatsApp nagenzeeko Katonda neebaka nendaba ebifaananyi Ssaabasumba abadde ne Bishop Wel Namirembe kibadde kirungi ku makya kuno nkedde kujjaawo wansi mu kibuga kutandika kunoonya ebintu byetulina okukozesa n'ebyokukola ejja wakoma ddi okwogerako ne Ssaabasumba mubadde mwogera one on one wakoma ddi oyogerako naye era yagamba bigambo ki annaye kutwagaliza lunaku olumbe olw'essande olw'enkya mwakoma ddi nja kugamba kankuwa ekiri gye nkugambye nti nayogirako naye olunaku olwo
ogwokusatu ebirala byonna bibadde wakati wange biri person bibanga byabaddewo bya yesterday naye nga nze omusumba badde nga gemwagalira katonda alina engeri gyansobozesa nemufuna era ne ku mandi ya wiiki eno ku sandaktuwa nali nva lweza mu parishi lweza kusolooza sente zakuzimba nyumba y'abafaaza mbona kutuuka mukubawo Dr. Shiba nankubira esimu nagamba twali agadde minisita yali agadde okubeerako ne meeting wa health ne Ssaabasumba akkiriza abasasodooti be bakwate covid ate batuyambeko okutambuza evanjiri ey'obantu okukkiriza okujja okukola ki okugemwa nemusuubiza nti nja kikola nakubira vika jeno sinyakasiba nti naŋŋamba ku lwokubiri nja kuwa amawulire era nankubirira ku lwokubiri naŋŋamba omukulu wayogedde ne minisita ne bakkirizaganya nti miitingi ejja kubeerawo wiiki ejja okukanya procedure bajja okuyitamu okugema abasaserodooti era nze ekyo nenkikomera naye nga mukama wange nenziza mu byange obuvunanyizibwa bwampeereddwa omukulu yagambako nti alina ebimuluma oba ebimusumba oba bisukaali oba biki oba covid yamulimu yabigambako nedda sijja kugamba nti Ssaabasumba alina kyeyagamba nze bwebeera gwe kigamba yinza okubanga gyali neyinza teri ffe Ssaabasumba abadde omulamu tabadde kunkenyera yonna abadde awo nga basajja namukate nze n'olumu nasembayo kumusanga nemugamba nti Ssaabasumba osazewo ite kati nti olinga mmodo olinga favuka fiitingi nasekawo bosesi nagamba musonga n'ebigambo bwatyo so tabadde mulwadde sina kyemanyi kyekyamuse mukama wange tujja kulinda fekereziya tuba n'emitendera gye tuyitamu okumanya amawulire nga bwolaba kyansala bwabikidde essaza n'ensi yonna kati era kyemmanyi ekereziya ekyatwala obuvunaanyizibwa ebuulire abantu nti omusumba yafudde ekibwatukira bwati kino bwe kyabadde yafubiddewa bamusanzeewa kiki ssebo amawulire ge tulina galaga nti Ssaabasumba bamusanze mu luumu ye ku kitanda kye nga mufu nga jjo yabadde mu kutambula ye saawa 3 bagenza okumutuukako nga mufu kyekiddako enteekateeka eri etya ku chansala nga bwasomye ekiwandiiko ayise ku press conference namuwuli abakeddeko wane ennyo natubuulira nti enteekateeka zonna ezingenda kuba tezitugamba era baliko mu nkiiko zibagenzeemuko zizijja okuvaayo okutulambika obulungi biki ekereziya n'abakulu abatusingako kubanga kubuulira amazima omusaserodooti n'abeera omu ffe mu ekereziya ne paapa amanya kati ate olwo Ssaabasumba ng'ono omusajja abadde nga ebintu byakoze n'obutunuulya bwa Lubaga eno bweti kugamba nti okuba 26 Lubaga akyusa 100 folds nkiddamu akyusa 100 folds eyo katiko yali etonya n'atandika saafu n'agamba Ssaabasumba Annual Development Fund erina okukola lutiko ye Lubaga sibeera mu lutiko ng'etonya n'abaana mu masomero zino nosomesanga buli taamu bayite singi 10,000 eza saafu nekwekereziya nga batugamba basaza saafu eziri ebyo bizimbe okulibanga ebyo byonna bipya byali omunda bikadde mwabirabanga kino ekizimbe ekitukwasa ekitongole kyange okuteekamu museum byafaayo bya kereziya byonna n'atugamba njagala mbiteeka omwo covid ono atuleetedde ebizibu kadino feroni yagiggulawo nga tulinze Ssaabasajja Kabaka gwe yatugambye nti ajja okujja mu butongole gano agiggulewo abantu batandika okugirambuula okusasula essente kikyotagenda kwerabira ku Ssaabasumba bintu bisatu Ssaabasumba abadde musajja mukozi abadde ayagala abantu ate nga tasiba busubu ensonga ezo nziddemu abadde musajja mukozi era yaletaana envumbo nti saba nga bwokola tayagala abantu kusiba ndi kusiba mu mikereziya omwo ndi kusoma sapuli paka kumakya lwaggulu omaze okusoma misa omaze okusoma sapuli dewaka genda okola birina okukola abadde ayagala abantu Ssaabasumba takuma busungu ensonga ezi lipooti zafulumye lipooti zinafulumye ez'abasawo taata nga bwe ŋŋambye nti ebyekereziya
abakulu bajja okutulambika ngeri bajja okutulambika mu puroguramu ffe tukyali wano nga bwotulaba saawa zino tulinga era endiga ezitaliiko musumba buli gwosanga ali awo bwati omubuuza n'obuuza faaza naye ali awo bwati tuli awo tweyanziza nnyo tweyanze embeera bwetyo bweri baganda bange yabadde yeebase bamusanze ali ku buliri kakati awo sayansi yenna ali awo tewali ayinza kumukubulira mwana Adamu amutegeera naye nga abagoberezi bo bakyali bakkakkamu be bannabaako ripooti zonna zibagira ati tukyalinda embeera yonna Katonda yekka yamanyi naye nga jjo yabaddeyo mukutambuza omusalaba nga mulamu naye ababadde naye bagamba nti yabadde musirise nnyo extraordinarily nti ng'era ali bwati ababadde naye mukuula musalaba bakiri nnaku basatu bemmanyi bantu bavunaanyizibwa babadde naye nti yabadde musirise ng'asirise nga yeekutte bwati kati tugeze okulaba ti omusajja yabadde enamirembe ate enamirembe nange nadde wakubeerayo naye engeri gye batuganye okutambula saategedde nzayadde byakyama nabirabye luvannyuma kubanga mbadde mubeera ku lusegere nfanfe nze mukomba mudaayo kitalo nnyo tujja kulumwa naye ebyadde ayogera obutatya kwogera abantu abasobola okugjawo gavumenti bannaddiini beboogera ensonga era abadde azoogera yes mwaka mu 2019 ku kubo lya musalaba munonye kamera zammwe muzigyeyo nga tuli ku Old Kampala yabagamba nti yasanga omufadde omu ng'afudde ng'alina emmundu n'abuuza yagifuna atya yafuna emmundu yabyogera nga tusoma wali e Old Kampala tumaze okutambuza omusalaba gwaffe kati what exactly happened with this holy man muntu wa Katonda ate abadde basaba abasabire abasibe emirundi esatu bayita bannaddiini abalanga beekweka inaabeerawo mu bulumi n'embulemu bonna mbikkiriza n'obalagazi bwabwo mbakati ekyo tusomesa ali wange n'abaana bagimanyi buli lunaku bwe kijjanga olumba Chama cha Cristo. Tugenda kugabana okisa kando kusanga batera ku kigendo kijja naye abantu bakoleze tugende nga tubanga tusaasaanya buli omu afune akoleze kando ye Basaba nakoleza kando kuyisa ku ntebe basaye busabe
Nenya fekele ziyajabu